updates ku family ya Mayanja nesuubiza wano ku SMX Media nti jasigala nga nziba wana biki ebiri mu kubeera nga bigendera ddala maaso nga program ebagikuwa afternoon y'olunaku olwaleero babadde ku church ya St Joseph niranga we basabidde misa yaabo. Actually emisa esookedde ddala bukyanga muganda wa Mayanja omukulu afa Amufre Mayanja. So abategezezza mbu misa egenda kubeera we bamala misa ekiro vigil olumbe bagenda lukuma makage bana amala okubeera nga bakuma olumbe enkya ku macha bamutwale ku bijja bya bajjajja gye bagenda okubeera nga bamugalamiza nga n'omwana AK47 gye bamugalamiza bye bijja bye bimu ne Amufre Mayanja gye bagenda okubeera nga bamugalamiza. Ndabye amaziga nga kulukuta naddala eri omukyala Kasuubo Jane fena tumanyi bulungi nnyo maama w'omugenzi Mowzey radio bambi embeera maama wa Mayanja oba maama wa Chameleon Mayanja Wizo Mayanja Palaso Mayanja ng'embeera gy'ayitamu Kasuubo Jane maama wa mugenzi radio ng'alabira ddala gy'ayitamu n'amaziga naye ne gamukulukuta. Ndabye Palaso awo nga tabitegeera bulungi paka kati okufirwako muganda omanyi kyekitegeeza. Chameleon naye bambi wali okubeera nga yes bo ayongera okuwerukaminga abantu n'abantu abajja okubeera nga bamugumya naye asobola okubeera nga abagumirako ne maama waabwe mulabyeko family yonna esobodde okubeera nga evaayo n'abantu abayimbi ab'enjawulo basobodde okubeera nga bagenda ku kereziya okubeera nga basabira omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda agulamuze ekisa. So ekyo ky'olunaku olwaleero bagenda sula mu maka genera nga basaba then enkya ku makya bakeere bagende bamugalamize mu maka ku bijja by'abajjajja benze wali no ku SMX Media ngenda sigala nga nkuwa updates buli kimu nga kiri mu kubeera nga kigenda maaso. Kyonna okola subscribing onge notification bell ebisigadde obitulekere. SMX I sign out.